Of course buterevu mukwano gwange kwaniriza kujika media era nga ntandise n'omukyala Sheebah kalungi yavuddeyo n'ategeeza nga we waliwo abantu oba ekibinja ky'abantu ekifunamu nga ye alwana n'omukyala Spice Dana. Bano nno abantu abasinga baagala bano babeere mu ntalo, wabula Sheebah kalungi agamba si bwe kirina okuba. Jjukira nti bano ababiri omukwano gwabwe gubadde on and off nga baddiŋŋana ne bawukana, oli na unfollowinga munne ono n'amuzzayo, kale ebintu we bityo, wabula nga Sheebah agamba kino kyonna waliwo akiri emabega. Of course emabega kawo twabalabako ku girls party ku hoteli emu banyumirwa, balabikako nga mbutuufu bali mu bulamu obweyagaza nga buli omu musanyufu eri munne, era abantu bonna ne balowooza bano bakoze ki, baddiŋŋanye oluvannyuma lw'okulaba vidiyo ze balaba n'ebifaananyi. Era Sheebah yagenze maaso n'agenda ku mitimbagano gye n'apositingayo positi efaananako bweti. Sheebah yagambye nti as you get older you start to understand the difference between friends and associates, family and blood, business and work, love and lust, want and need, and most of all what's important and what's not. Oyo no ye mukyala Sheebah kalungi bw'atyo yapositinze ku mutimbagano gwe nga kyagezaako gammunange otandika okwawula ebintu bino kasita okula oyawula mikwano gyo, oyawula mikwano egya business, emikwano egyewaka, family members n'ebintu byennyini bye weetaaga gwe ng'omuntu ne by'otayagala. So mu byonna nga kyagezaako bambi osomesa mmwe mwenna abali eyo nga mumwagala Sheebah kalungi asigale nga alwana ne Spice Diana, naye nga mu byonna mumubenefitingamu ate nga bo ababiri tebalina kye bafunamu, because when they concentrate on fighting each other, ani asinga ani ali waggulu, bajja kumaliriza nga tebasobodde kwekolera bo bye baagala nga bakola mmwe bye mwagala. Sheebah kalungi bw'atyo wagamba. Jjukira nti ono yalondeddwa nga the first vice president owa federation empya eyakakolebwa, ng'era omukulu Eddie Kenzo ye president n'abaddakaawo. Kugambya abayimbi kati bali masavu. Era Sheebah ye muntu omu agenda maaso ng'agamba nti ekintu kino ekyaze ekyokukola federation eno era kyaze kubanga ate kigonjoolawo ensonga ng'ezo. Katugambe Palaso abadde takkaanya na David Lutalo wano nno nga federation ejja kubanga evaayo enoonye lwaki kiri bwe kityo, era erabe engeri y'okubanga ebaddiŋŋanya so that music industry temubeera ntalo, kubanga tulabye abayimbi bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe lwaki lwa ntalo ezo. Ebiseera emabega awo balwali Rubadaba, yes I think Rubadaba nga ebiso ne bivaayo mu bbala something like that. So tekiba kirungi bayimbe kubanga ate balwanagana we batyo, kibanga family emu ne mwerwanisa olw'okuba ettaka, mugenda kwetta ettaka mulireke, lino ettaka tewali agenda genda nalyo. Mu bufu bwe bumu waliwo vidiyo etambula ku TikTok, oba tonnagirabako ojja giraba. Vidiyo eno mu butuufu yeesittaza. Mwabaddemu omwana omuto nga mulimu n'omusajja omukulu, naye nga bali mu nsonga ezeefaananyiriza okuba nga zabadde za mukwano. Wabula vidiyo eno abantu abasinga bagirabye era ne bakola complaints zaabwe, ne basaba poliisi eveeyo etresinge omusajja ono Seddibotono erabike nga ate emuteeka emutunuza mu mbuga z'amateeka. Oba otunuulidde omwana mu vidiyo eno eya TikTok, omwana muto nnyo ate nga wano waffe Uganda wano munnange buli wookola ekikolwa eky'omukwano eri omwana atannaweza myaka 18, muganda wange gy'osibira gw'omanyaayo, noyinza n'obutamanyaayo naye nga biba bibi ku sayidi yo. So mu bufunze eyo eba defilement. Kakati no abantu bavuddeyo ne basaba poliisi eveeyo etresinga omusajja ono kubanga face ye erabika bulungi, era wabula simanyi ate abaana baffe aba future webagenda kubanga ate bayekuuma, kubanga omukutu ogwa TikTok gwo gugenze nnyo mu maaso n'okubanga gwonoona abaana because tegulina filter. Omuntu asobola okuuploadinga kyonna kyalowooza mu mutwe gwo, so ojja kwesanga oba olina omwana ng'ali ku TikTok bambi mubeere kumpi osobola okuba ng'omugaidinga
aleme kulaba video ezefaananyizaako bwe zityo kubanga walabanga muto munne asobola okukola ekintu ng'ekyo ayinza okulowooza mwana tukisoboka era gyagenda mu maaso naye akole ki akikole ayinza obutakikola na muntu mukulu wabula n'akikaka banne. Sigamba nti oba TikTok mbi, no, TikTok nungi, erina begaggawaza, erina bekoledde, erina bekolera obulango, naye abantu bamu bagikozesezza bubi. Naye tusaba poliisi eveeyo ekole ku nsonga eyo ng'obuyinza we bulagira. Era nkyemanyi maaso awo tujja kuwulira mu mawulire nga ki omuntu ono akwatiddwa. Kino ekikolwa kyabadde kibi nnyo ddala. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko ya mawulire gwe atanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga ate ogendeko ne mu comment section obeeko ky'oŋŋamba. Yes, of course wetweyongerayo mu maaso fena tukimanyi bulungi nti emabegakaawo twafiirwa minisita Engola sako ne bodyguard we naye yeekuba ebyasi ebyamujja mu bulamu bw'ensi eno wabula ate mu bbanga lyerimu kumpi lya difference week ng'emu nnaku nga ziizo ate ne tufiirwa omututumufu omuntu w'abantu Isma Ichuli wabula omukyala Anita Amongi oba muyite Speaker of Parliament ono avuddeyo n'avumirirwa ekikolwa eky'okujaguza nga waliwo omuntu omunene afudde mu ggwanga n'agamba ekyo ekikolwa kiba kyakubanga oba omuntu atalina mpisa. Mu butuufu toyinza kubanga oli afiiriddwa ate gwe n'ojaguza n'osala enkoko mwana tu ate ab'eŋŋanda ze oba bongere nnyiike bafuna amaziga ku mutima agatagenda kuvaako obanga agamba nti mu butuufu omuntu waabwe abadde talina mugaso naye ekintu kiri kimu mu nsi muno teri atalina mugaso kaabe mulalu alina omugaso mu bulamu bw'ensi eno. Era agenze maaso n'akubiriza n'abakola ku byokwerinda mwana tu bagende maaso bongere kamera ku makubo because singa wabaddewo kamera footage amala yandibadde asobola bulungi otrackinga abatemu bano ne babafuna mu bwangu nnyo obw'embiro because kyemanyi kamera ezo kubeerako abakola ki kubeerako abazifollowinga kubeerako abaziraba teziraba zokka so we baba balabye ekintu nga kigenda kwapeninga oba nga bateebereza mwana tu basindika mangu baka eri poliisi ate nejja mangu netaasa. Saawa zino wenjogerera poliisi eri ku muyiggo waliwo ate omuntu owookuna akyabulayo wabula kigambibwa mbu ono yalinye ennyonyi ate n'ava mu ggwanga so according to the suspects essaawa yonna bayinza okwongerako ku ba suspects ne baweera ddala. Kino nno kiraga nti banaatera okutuuka ku muntu omutuufu eyakoze ekikolwa kino n'atuggyako omuntu waffe bloga waffe omuntu w'abantu Isma Ichuli agenda kuba awummula mirembe singa abatujju bano bakwatibwa saako ne famire ye ejja kukakkana omutima ng'erabyeko ku abo abakoze ekikolwa kino nga bali mabega wa mitayimbwa. Awo nawe nkugambira gwe mukwano gwange gwalina obusobozi ng'osobola ogula ka kamera gulayo kamera yo giteeke ku kikomera kyo giteeke ku nnyumba yo esobole okuba nga ate ekwata ku bifaananyi ebimu bikuyambeko singa in case oba ofunye obuzibu ate poliisi ebako ne weetandikira. Butereevu oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire nga ngusaba gwe atanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinga likinga genda na mu comment section obeeko ky'oŋŋamba mwebale kumpuliriza mweraba.